yagamba nandikuwadde olubiri naye Ssaabasajja mutya. Wakulazalongo yuza nandikuwadde Kampala ne Executive Director Muddawa. Santa Maria wandifuze Uganda naye State House tukyajagala omukulu agiweeremu. Kati ewange fuga amatwale. Susan Mahula awadde Pastor Bujinga amatwale ge akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Bobi Wine naye bamuyisa je akime ovulo ye kubanga teina mugaso. Sami wa Mighty Family finally naye ate omulamuzi amuwadde beyiro era nga ensonga za antikaduuka wamma byeyongedde okulinnya bikutte wansi ne waggulu. Minister Balamu naye ate avuddeyo n'atangaza ku nsonga za Liani Sikini kw'otadde Florence Nampijja naye yeewera singa omusajja abeera mu kitinzeeko. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi obanga gogobye ku byokugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente z'omukubireko ku nnamba y'essimu eri awo ate akulombera edduwa togenda kuddamu okwejjusa. Munange sigenda kulwisa BF Suma nabo bajjanjabisa ddagala lya butonde bakubireko toddeeyo n'olumizi lw'ebirwadde. Munange Florence Nampijja muyina maaso wano nga yeewera ku kisinga omusajja yina aba mukitinzeeko so okolabe ye amagezi gakola nawe osobola okumpa endowooza yowamma mu comment section kino ekintu kyagamba kituufu oba si kituufu. Anti nze bindetera okumanya nti wayenze sayimu sibikola kasita kimpitirirako nenkikola ekiyinza okuleetera nti oyenze ng'otambula wogenda webikoma. Florence Nampijja ye munanga agamba nziye kasita ategeera nti omusajja amukiitingako olw'okumala akadde ng'aleekana naye lwaki okwananza siri mukazi biki bikyo manyi muna ife abakazi twefubako tuyomba abasajja netutuuka n'obakwata amataayi. Ye agambye talina kyamunyega wadde wabula lunaku olukya lumu ng'awulira abyetamiddwa akwatamu owuwe n'anoba n'agina naye ate ndaba oba amugamba yalisinga toyinza okunoba ate nga bbaawo obadde omwagala olengera w'omufiirwa w'ogenda okomawo nga ye yawasadde omukazi omulala. Enaku zino abasajja babbula munnange kale munaye abantu bangi baavaayo ne bajajinga ono omukyala oluvannyuma lw'okufuna omwami ku dating online. Yafunawo omuzungu yamulimba nti muvubuka ebifaananyi bye yamuweeza byali byakivuka kumbe mukadde awedde emirimu. Munange omuzungu najja n'amuferera e Uganda mu nsi yaffe ennyini n'amufera ssente miliyoni 12 kw'otadde n'omwana yaleka amufunisiza olubuto omwana tamulabira tamumanyi omukazi yali awo awanjaga. Munnange kyokka bakazi banne ekifo kye baali badde bamugumya oluusi ne bamuwa ne ku magezi bannange basabudde omukazi jangu okola obwakadaama simanya munnange temuggwa nti mwagala nnyo ebyobwereere mwagala nnyo abasajja abazungu mukyatomera nnyo biki bannange. Abantu bannange buli omu asoobye ate si yasoose okutomera omusajja omuzungu oba omufere. Abantu gye bali baajula kubanga bo batya okuvaayo n'okwogera so omukazi muleme kumujajinga ba mikwano. Kale munnange mu kiseera kyekimu ono ye principal eno byatabuse dda Bobi Wine bamugambye ajja akime ebintu bye bo tebakyabyetaaga bamugambye ajja akime ovulo ye tebakyagyetaaga kubanga terina mugaso yadde n'akatono. Bannange abantu obusungu bungi nnyo yiraki mbyogera akatambi kakano wano sooka okalaba ate tweyongereyo ne antikaduuka. Kwamalashi ogende wayita nti oli munene baba kutwala nga tuli muki n'olwekyo mwababumba tuutu abatalina magezi munsaase nange nabeerako omubumba tuutu mubalekedde basebo nze sikyabusobola bubeera mujje mutwale ovula eno. Nsaba okubategeeza leero luno nti ovula eno ngitadde bwe mutaagino ne ŋŋenda kugyokya kubanga saagala kubeera n'amayinja nga siisi otegedde poliisi ekubira bwerere kibooko obwajjeno obwekiwaani saagala bwajjeno bwakiwaani n'olwekyo mu mutima mulungi nalimba wagideko nalimba agaddeko nalimba taddemu akasente kange nengula ovuleni
si mutima mubi. Wetutuuse ate munnange ku sayidi ya Bobby era nga babamu babikoyedde mbagamba ekimala tulimbiddwa ekimala kugamba tewali nkyukakyuka eriwo ate ebintu byongera kutabuka butabuzi ndowooza munnange kekadde ate agirano n'ebintu bye namwe ng'akatambi ate we mukalayo manyifu wano ku Sylvia News Extra tetwagala kutema mugambo kale nenga embeera bwetyo bwetuuse bwe tweyongerayo ewa Sami the Mighty Family munange olunaku olwaleero bw'ati ate munange akoota ekkiriza omuwa beyiro era nga ssaawa zino ali wabweru alya butaala kugamba mbalina maaso awo wammanga obalaba ono Olivia Lutaya tanaba nakuweza wiiki nga naye avudde eruzira kati y'omu ku basanyukidde Sami kati bonna eyo embeera babeera bagitegeera Olivia Lutaya ne Sami kubanga Sami ye avuddeyo leero oli tanaba nakuweza wiiki wamma ekiri awo ndowooza Sami alina omukyala noli naye alina omwami ebintu tebigenda wala naye nga kyecwera ate ogutali musango kale wetuli munnange nenga bambi Sami kulikayo mukomera munnange olunaku lw'ejjo ebadde birthday y'omusumbalozi Yasibujinga era nga Susan Makula yamukoledde nga surprise munnange abadde tamanyi omusumbalozi Yasibujinga wo n'asanyuka n'azinamu kasongo yeye mbona wewo akayimba sigenda kabateerako munnange olw'ensonga za corporate oba munfuna munnange Susan Makula n'amugamba pastor nze noonya n'ekyenyinza okuwa sikiraba wabula okujjako okugamba twala amatwale gange gonna nga kuwadde gakolemu kyoyagane ngamba Susan Makula wano wootuuse banange lava enyuma mmwe ye lwaki mbyogera nga ate akatambi kalina maaso wano gosooka olabe kiki ekyabadde ku birthday y'omukulu owa Salt Media Pastor Bujingo banange era Susan Makula nga amoga bumozi yenna laavu ng'ekyemukole emulume emuzzeene emuzzeeri yenna ebigambo byayogera nga tibyatuka ne ngamba yagamba nandikuwadde olubiri naye Ssaabasajja mutya Bakulu Nalongo yuza nandikuwadde Kampala ne Executive Director Muddawa Santa Maria wandifuze Uganda naye State House tukyajagala omukulu agiweeremu kati ewange fuga amatwale gago awo nno wetutuuse era nga birthday yatambudde bwekyo birthday ya Pastor Bujingo munnange nenga naffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi omuwidde Susan Makula amugambye ssebo wenna oli wange naali kuwadde olubiiri naye ate munnange olubiiri lwa Kabaka naali kuwadde wabula bannange Susan Makula kale munnange weyagalidde wa Bujingo bannange amugambye ssebo nze nduwo wenna oli waddemba okunkola kyonna kyoyagala naye munnange kuno ke bayita okulumya oba bye bino ebibeera mu laavu bannange naye nga wetulina nga mu kiseera kyekimu omusumbalozi Yasibujingo asabudde omusumba Jackson Ssenyonga amulanga ki era eri abatuyita bannabbi b'obulimba ne kitannumamu n'akamu ne sikiwana budde kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo kalina omutima mubi bannange buli omutima ne baguteeka mu bbucya teryaguwula kafu ne bw'okasanga n'okubuuza naye wali omuntu omu omulungi era ng'akola bituufu mu Uganda muno tikamulina ko ke katuufu naye ke kabbi ke katasasula bakozi kafu tekakyatwonoonera budde era tekakikiriza nti Katonda yakagoba. Katonda tasobola kuzizika kanisa mu mbirizi ng'okyali w'amaanyi. Katonda yakagoba ddo ng'edda bweriba. Era kabeera kalinda bulinzi kiki ekinaatubaako kalandukira okwo. Kafu nako kenyini kemanyi kafu ate tekayina magezi nze we namanyira nti tekayina magezi kakyaza pulezidenti w'eggwanga oba kakikola katya pulezidenti okukyala ne kamulaga nti kayina intelligence esinga eyiye ne kamugamba ssebo mu Uganda yonna amakanisa gajjudde emirambo oli omusajja bamuyita Saabalwanyi
gwe n'omanya ekkanisa gye baziikamu abantu nga yetamanyi we namanyira nti tekalina magezi okuva ku olwo nakkiriza katooletoole okuva ku olwo nakkiriza katooletoole era ow'ekitiibwa pulezidenti nga bw'omanyi nti magezi meereere bwe yasituka yakola komenti ntono nnyo n'akagamba ne tulaba nga wettisa ebintu bingi nga sigooteeko byetikka keetisa emizimu tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba tetwegulumiza tetwepanka tetutunda ssaala tetulina kibi kye tukola n'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka bwamala ne bweyoleka nakalabanga katudde n'emunywanyi waako nendowooza kagenda muwasa naye abakazi bandibaddemu amagezi basobola okukusigula ne bakuwa n'essente ne bakusuuza amaka agaabwe ne gabeerawo gwe n'obeera mu nsi nga tolina kitiibwa nali manyi kamuwasizza kiwedde wa sitaani bw'ati akufiiriza eggulu nga taligendamu kiŋambire akuliraanye sitaani bw'atyo akufiiriza eggulu n'akuwaamu ebyoya by'enswa sitaani yafiirwa ekifo mu ggulu tayagala muntu agenda bwatyo munnange ate omusumba Ozias Bujingo bwasabudde omusumba Jackson Ssennyonga bannange nnyongera bajjukiza ennaku zino n'omwami takyanyigirwa mu ttooke omusabula akusabula omanyi bamanyi okwerangira oli alangira Susan Makula nti yawasa malaaya Katonda naye amuddiza mbu musirusiru tategeera n'omukulembeze w'eggwanga yamukyalira n'amuleka awo ng'alaba obwongo tebutegeera bulungi kale munnange ate ye olunaku olwaleero VJ Junior asazeewo ate munnange atulageko ku famire ye mamito abo bebito buubo kugamba mama bonna banyirira obulamu bufunze butambulira ddala ng'ate we baabubalira munnange famire erabika bulungi ebyana byonna byebyo kwegamba ekiragira ddala nti taata takoma kwogera firimu zokka wabula n'emirimu gy'ewaka agituukirizo manyi munnange abasajja b'ennaku zino baasuulira ddala obuvunaanyizibwa nze abantu bangi bajja mu inbox yange naye lumungi abbaswaza wano mmwe abatayagala kulabira baana bamwe basajja mmwe naye nga bwe tuli kale munnange bwe tweyongerayo ku nsonga za Ryan Skin Minisita Balamu final avuddeyo n'atangaza ku kiki ekiriwo agambye nti Ryan Skin mukozi wa gavumenti naye naye wadde akolera gavumenti tagenda kuvaayo eri ayo n'amalwaliro g'abaandi akuba abantu abayiseemu amaaso gavumenti emuleke mpola okuba agyokolera agambye babeera balina okugunjula nodda mu nteeke ate akumyeko n'alaalika n'abaana bonna abali ku social media abagikozesa obubi nga bavuma omukulembeze w'eggwanga bawemula bambala bubi bayita oba olina omusango gavumenti tesosola Ryan Skin muwagizi wa gavumenti naye muwagizi wa gavumenti ne yakoze ensobi gavumenti yakoze ki yamutute mu kooti so tewaliwo baana na byana abavubuka mbakubiriza okukola n'amaanyi okufuna akasente tewaliwo sente ze mugenda kujja mu pokopoko okuvuma president oba ogenda ku TikTok n'okola video n'omuvuma Minisita Balamu ow'abavubuka bw'atyo munnange ate akitangaazizza bulungi nti newoonaba ng'owagira gavumenti eno eriko togenda kuva eri owaganyale omera amampaati nga gwe togambwako ovuma abantu gavumenti yo kennyini gy'owagira yeebeera egenda okukwata ate ekwegunjulire kale bibadde ebigambo bya Minisita Balamu ku nsonga za Ryan Skin ndowooza mukitegedde temuddeyo ne mukozesa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
Bwenkuzaako eno ewa Anti Kaduuka w'omunnange ebintu byeyongedde okutabuka naye naye nga abantu abasinga banenyeza bakadama nti toyinza kulaba muntu gw'otamanyi olw'okuba owulira alina erinnya munaye ku social media gwe n'omwesiga n'omuwa ssente zo kyokka n'olemererwa atiisika okuziwa maama oba nange omuntu no ow'ewabweru oba ow'ebbali okulya ssente zo atiisika omuntu wa famire azirya naye kubanga abamanyi bagamba ebibi bisingana era nga ye Nagudi Donasi yamwe ina maaso wano kugamba nga ye akuba gudiikudde eri bakadama bannange mumenyeka nnyo muyiga okubaliyira ssente zammwe ne ssente y'akadaama erabika okuba ewooma bannange abantu nga bazannyidde mu nnusu y'akadaama ndowooza akasente ako kawooma bannange Anti Kasuka omuwulire omanyi naye ayagala ebyonoonese mbwe kyaka ssente y'akadaama ewooma nze sikwata ssente y'akadaama okuggyako ng'ontuma wammwe eddayire kiti byonna ne biggwera ku ssimu nga kikoze eki nga buli kimu okirabyeko naye mbwe kino nze nkolere bizinesi apaana ebyo byo sibikola kubanga ssente ye emenya mugifunira mbuzibu so muyige okugibalirira nga mugiwa abantu ate ne kyamukomye ekisa kale munange bwe tweyongerayo nyongero bategeeza bino nno bya ssanyu ennaku z'omwezi nga 3 omukaaga banange sangaalo mujje tusangaale bukalango so gwe wena munange ataasobe tugenda kutandika ku makya asaawa 4 ne mayidde with Mother Mary abakatholiki kyenjogerako mu kitege atumale saa 10 ez'ekawungeezi then tuwummule mutuddemu saawa 4 ez'ekiro paka saawa 12 tusumule ku keetu kube faya tusumule byonna ebyali byatusiba so munange mbadde saagala gwena osibwe tetugoba madiini oba oli musiraamu oba oli mulokole kiri nti oyagadde kujja kusuula mu kubeerawo kwa Mukama tukwaniriza munanga nti nkongeddeyo ewa Anti Kaduuka ye Nagudi Donasi yamuyina maaso wano akuba gudiikudde kyakola okusekerera bakadama naye nga lwaki osekerera banno kale butereevu ngenda kubanga ate mubalekerako era ndowooza nze kamba sibulire wano bannange Omukama abampeere kyonna kimusinga okwagala gwe wenna eyeerekereza akaddeko n'ojja n'olaba biki ate ebibeera bifudde mu ggwanga naye maama muyiga okubalirira akasente kammwe batiimu Anti Kaduuka batiimu Kirowi mbatumiddeko bakadama mwenna Anti Kaduuka be yakumpanya be yali azzaamaanya neyongere n'okubagamba nti yabalyoka bisirusiru mmwe temutegeera biwumba tuutummwe mboddooli mmwe bikadama ebisirusiru kabababbe wano wenajja n'entandiko babuusa ku mukazi oyo okuva mu mwaka 2022 mwajayo ebisona bijambiya katufumite ddooni ono kino ekikazi kyasama kirina effitina kati kiwolana Anti Kaduuka kati lwaki mukaaba nze ndieno neeyagala ndi mu Alhiba sirina buzibu obulamu butambulira ddala nga wenna bubala oba ntegeerekeka kaakati yadduse ali Tanzania tugenda kuddamu okumuwuliza ng'ali UK kati mwe bikadama bye babbye nyabo zijja zinjeza omwana w'ababi ababiri bakadama abasinga obungi temutegeera munansonyi weesiga otya omuntu g'osanze ku social media temulina famire zammwe kati ezo ssente Kaduuka ze yali azigenda baluma at least oziwa muganda wo n'azirya n'ogamba muganda wange yazirya naye omutende zigenda baluma bawumba tuutummwe ye yali ose n'ababba nze ndi eno nzina gudiikudde era sisobola kulumirirwa kadaama yenna ndi tiimu Kirowi webale kubba ebyo ebiwumba tutto ebyo bikadama bya Saudi Arabia ebitategeera ebirina famire naye byalekawo famire zaabwe byesiga abatende abaana babyo babonaabona bikwata ssente biziwa abatende nowa Anti Kaduuka ebikwata ssente ne zibewa abasajja bikazimwe musaana mufire ne mu biyumba kati nze mbonga nkeera ku makya nga mbeera ku sayidi y'omuntu eyakutulawo Oluganda omuntu eyalekawo ab'eŋŋanda ze n'agenda ne yeesiga Anti Kaduuka omukafiiri ow'olulango omuli w'embizzi mbonze nga mbeera ku sayidi y'oyo omuntu mba mulyaza amaanyi actually oba mwagala emirembe mu bulamu buno obw'ensi mukolagane n'abantu bammwe okukolagana n'ab'eŋŋanda zo si kwe kubeetikka obeere ng'osula nabo mu nnyumba emu lwana nnyotereza enkolagana wakati wo n'abantu bo togenda kwejjusa abamujja emirembe gye tulina mu nsi nze sirina muntu gwe nakolaganako naye ku sayidi ya ku kintu kya ssente zange ng'oggyeko kitange ne mmange gy'emirembe nze Nagudi gye nnina kati ng'ogenda ogamba Nnyoko Kaduuka yanziba nga lwaki takolima ggwe
nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu kati nga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abantu okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ebyokubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kukozesa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyingiza enkwaso ze okuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias